Mukirayo. Muraje bali mukwala. Soyanze. Kiyange yachi gwe. Kwa kiyange yachi. Alright, breaking news wetwogirira sawa zineno hechiri Kalangala amawulire go hasi malungi abasajja balabiddwako ba staffinga papers into the ballot boxes nkugambye SG Honorable Louis Lubongoya akutte ku mutwe nagamba nedda nebera abasajja banyize era bagala okubeera nga basanyawo national platform ndabeko ne mu parliament bedala abasajja basazeewo okubeera nga bawayo amendment bill esobola okubeera nga ejjako His Excellency Robert Kyagulanyi amaanyi ag'okulonda leader of opposition. Tutandikire Kalangala ku bice bigenda maaso. Njagala osooka olabe video zino zigenda okubeera nga zitenga ku screen yo. Oh my God, things are very emotional. Uganda, we don't know where we are heading to. Olabyeko abantu nga bastaffinga boxes kiche kiraga, and if it was just a smaller ballot, imagine atuli just kubaba MP, imagine what happened on what happened during the presidential candidate elections. Kati ekituufu kyo kiri nti democracy ndowooza mu Uganda tubive nako ebyokulonda wakiragira ddala nti okulonda tekukyalina makulu. After all nti abali mu buyinza be basalawo ani alina okuba nga afuga. Ndabyeko MP Swengere akakasiza n'agamba nti ku polling stations ezimu badde baleeta bulesi ballots already ziri ticked nga baziteeka mu boxes ezo ziraga nti abalonzi bakoze eki bazze ne balonda wabula nga ate si kituufu naye akavuyo akabadde kabadde kamaanyi nnyo. Swengere njagala amatomo ogenda kuba omwewulirira olabe bamala n'omulaba ku screen kyemanyisa wazino video limu kubeera ng'eplinga ate n'ekirala anyongera obajjukiza nti no omukulu Joel Hasinyi basajja bo bamuganya okubeera nga akwata obudde wali Kalangala abadde asobola okuteekawo embeera kubanga he is a political leader, he is a big figure. Ekyewuunyisa ndabyeko SG David Louis Lubongoya agambye embu drone n'emmotoka ezitalina number plate zitandise okubanga ziyitayita era ba agents aba ekibiina kya national platform abamu wabula tetunaba kubanga tukakasa bulungi naye abamu kituufu abamu bawambiddwa waliwo yankubidde nangamba kino waliwo agent ku mwalo gumu awo Kalangala yedala bamututte nga takyaliwo waliwo aba NRM boka era ne video ngenda kugiba playingira mu maaso era kiri ku ground Kalangala tongere ndowooza okubanga tusabira abaana ba national platform abagezaako bambi okunoonya Uganda. Before all that saga twalabyeko Madam Teacher yavuddeyo nakwata ku mutwe nagamba nedda what is happening in Uganda is not right. These people fine tukimanyi bulungi tino mwagala obuyinza nimugezeeko kubeera nga akiri muteekawo mutekako kale ekiraga tino mbu tuli serious, we are a serious country. What do you think of that? Ekituufu kyo kiri nti government ya Uganda ya President Museveni yongedde okubanga ekakasiza ddala obunafu bw'etteeka ate bo bennyini bakola ki libateekawo obanga tosobola okukkiriza democracy oba okulonda obululu oba just a mere member of parliament. What about the presidential candidate? Kyategeeza ddala nti ekyagenda maaso mu bululu obwo oba president babukwatiramu ddala kigeza His Excellency Robert Kyagulanyi balinga bamwadjust mind tiro kati sawa zino akunganye evidences ziraga kubanga n'olunaku lw'ejjo omukulu wa president Kaguta Museveni yalabiddwako Kalangala okitegeera kitegeeza nti nibeddala things are not going on well in Uganda. Oyabadde Kalangala baganye baganye omubaka Irene Nampala nga ono ye replacement y'omukulu Nakimuli mu kadi ya national platform okutegeka ekivulu kye okitegeera what does that implicate? Nze wabula kyeninza okulaba ninze kulaba Simon Byabakama ani gwagenda okubanga alangira kubanga all evidence buli kimu kiragira ddala nti omukulu obululu bakoze ki babubbye naye njagala kulaba agenda kukozesa buvumu ki okulangirira owa NRM ate tumaze okulaba video n'obutambi obukakasa every proof we have it ate n'ekirala obululu ate n'ekirala
tuwagala okwebaza buli omu eyekumire ku mukutu gwaffe guno n'ekirala abana kalangala ani yawangudde abali ku ground kuba amasimu abali ebweru mu kuba amasimu kubireko abeewabwe mubabuuze ani eyawangudde ku polling station ki ani yawangudde ku polling station eri mu making sure tino information oyo amumufuna okubeera nga muteeka ku email y'omukulu SG WS Lubogoya. Ebiseera bisinga Electoral Commission erina omuze ogulanga omuntu atawangudde wabula kyensaba olwaleero bannakalangala tudimandinga DR forms tugamba bakabanje byaddala kubanga bo balaze nti ekifo bakyagala nnyo okusinga ate abannakalangala abagenda okubanga bakola ki bakiikirirwa. Njagala omukulu byabakama at least wanaaba atuuse okulangira let him produce the DR forms zibeere evident enough wabanga Nampala yawangudde tulabidde ddala wawangulidde ku percentage ki wabanga side eri yekoze ki yawangudde nakyo tulabe naye ng'ekisaide eri sisuubira nti ewangudde kubanga obululu bubadde nga buli so stiff nnyo. It was a very competitive race naye nga Nampala stands higher chances of becoming the woman MP of Kalangala district. That's right. Awo nyine agenda kuba playing ku video ezimu ez'abasajja nga bageza kubeera nga bastaffinga ebipapula oba ballot boxes eziri TikTok abamu nga baleta ne ballot papers eziri TikTok male nkuleetedde video y'omukulu ticha nga okunyonyola ebeddala embeera ebadde Kalangala olunaku olwaleero. Video soko gyerabireko. Nampala. Wetwoyogere eyo Nampala tugende maaso. Katuufu bano baatidde buti wamma tugende maaso. Nampala tugende maaso. Tugende. Nampala tugende maaso. Nampala tugende maaso. Nampala kuba n'okumumanya kikulu. Nampala Saga. Nampala. Ne bonna butuwe tumale. Tulekerawo. Kimala. Nampala.
Right Honorable Leader of Opposition Joel Osenyoni bamulemeesa okuyingira Kalangala. Before inumao like 3 hours back apostinze ku mukutu gwe gwa Facebook no gwa Twitter nga akoba abantu nti ati aime ku meri for over 2 hours ayinga bagirobera okusimbula. Era amawulire getufunye nti bayirwa mulemeesa okusimbula mukusookera erala then bafuna communication nti muleka aje kaya along the way nga ali kuida wagati mu maadi kayiba kuba amasimu emeri bagikyuseireyo era izeyo ekitegeeza nti leader of opposition bamulemeesa okuyingira Kalangala era bamuyisizaayo bukakata kiri ku side ya Masaka side eno Kalangala ekidyeri ekiyida kyabanga kitikula abantu okusobola okwida ku kizinga so nagamba ulira agaliwo n'embeera neyeriwo ayi musigale nga mutugoberera musigale nga mututambuliraku tujja kuba nga tubatuusaako amawulire gona nga yemugeetaaga. For those who don't understand Lusoga Aida Nampala Aida and eri invalid sikiri ncha sitiki nkumu It's not a tick, neither is it a city kate Aida Nampala Aida Alright, ebyo nga tubitadde ku mabbali amawulire go hasi malungi agavaako ku saidi yeri ewa mama Miriam Mitembe Miriam Matembe nabudde nambagamba lunaku olw'ejjo ku video gye twakoze nti no mukyala obuvumu bwe yakozesezza video nyama gireetedde maaso amwene gwena mugirabirako omukyala ono ayogera with authority buli kigambo kye nga kirina precision. Why do you think this woman was arrested? Is it because of her courageousness okubeera fierce okubeera nga she is one of those outstanding women abako ne bagamba nti no kama mbaya anze nina okulwanirira abanyigirizibwa mu ggwanga lyange. Ekituufu kyo kiri nti Miriam Matembe agavayo si malungi wabula tegana bakubeera confirmed oba ekituufu bakoze ki bamukute wabula anti komando gwe twabitegedde olwedde bagenze tuuka we nga yayiseemu dda ekirungi kya byonna nti bagenze okubanga mulowooza ku Bobi Wine nti Babadoba style naye ate naye ono yayiseemu ne style ye obanga ba SFC batuusa okutuuka ewento gataliyo tegeeza mulalamu wabula katwongere ndowooza okubanga tumusabira kubanga obuvumu bwayoleka eggwanga asabira ddala abantu baleme kubanga bakola ki beetuulako baveeyo boogere era y'omu ku basinze no okutabukira General Muhoozi oluvannyuma lw'okukwata Erias Lukwago era ndowooza ze zimu ku nsonga ezikola ki ezimunoonyesa ezaagala okubanga bakola ki baba naye bamutwala mu basement abitebye. Okay, awo nyini omukulu Miriam Mitembe giyogi nyini agitusobola okubeera nga tukunganyayo era wona wooli abeera nga osobola okubeera nga omusabira kubanga ebyalala tetumanyi bayinza okubeera nga bamukutte naye nga bo bagamba oba abewaka bagamba nti no bagenze kubeera nga batuuka ewuwe nga taliyo alina okubeera nga yayiseemu wona we yayiseemu akatumusabire Bannayuganda omusanga ku kkubo bambi buyambe wanono ngenda okutwalira guno omukisa ndowooza nkusabe gwe tanaba kubanga otwegatako twegateko kubanga ensonga eno we are going to try to dig deep down kubanga tukutuusaako buli kimu it's just a developing story it's just so developing ngenda kubanga tukutuusaako ebiri mu maaso kubanga eri gye bamulumbi olwaleero ninkya bayinza okukola ki ninkya bayinza okukola no oba n'olulala which means she is eventually or definitely not safe wherever she is. Kale kama pulengire video ya muganda we mwane kulitira video ya Miriam Mitembe egambe kubeera nga yanyiza General Muhoozi Kainerugaba aleka musindikire abasirikale anyogera okujukiza Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa namba zizira osembeyo 711 osomo kubirako on inbox kwa WhatsApp naso kubeera nga akuyamba.
Mawulire agakaggwawo ab'ebyokwerinda bagambibwa okubanga balumbye amaka ga omukyala Miriam Matembe ku makya g'olunaku olwaleero era ne batwala ebintu ebitannaba kubanga bitegeerekeka ate mukadde ke bajjidde nga Miriam Matembe mu maka ge tabaddeeyo. Tetumanyi kiki kye bamwagaza naye ategeezezza nti bamukubidde essimu ababadde kumpi oba nga babeera kumpi n'amaka ge ne bamugamba nti ab'ebyokwerinda bamukedde naye nga taliiyo. Twongere okubanga tumusabira era twongere okubanga twongezayo message eno buli awo bannayuganda bamanye kiki omukyalo oyo omulwanyirizi w'eddembe kye bamwagaza Miriam Matembe. Hey, look at Win Byanyima, his wife. Yeah. Is that Byanyima, the man Byanyima, the father of Win, who picked Mrs. Mama wa Museveni? He picked the Museveni's mother. Esther Kokundeka. God rest her in peace. Yes. When she was abandoned because the son had gone to the bush and the woman was abandoned somewhere, suffering there. And Byanyima and his family. Oh, I don't know. What do you think is happening to Winnie's heart? These are the parents, they picked your mother. They took care of her. And you came and they also took care of you. And that is what you are doing to the husband of their daughter. Honestly, Ugandans, I don't want you to think that I'm attacking Museveni. I don't want you to think that I'm evil the way you think. But even if you had a heart like I have in me, you would also be questioning that kind of thing. To see